olunaku olwaleero era tujja kwogera ku bikwatako. Mpulidde munnanga abagamba nti abalimi abakola ki tibali mu kukaaba tabagabira ki bubbi bwammwe. Kale omulungi atulaba ku NTV program ebigambo tebitabwete bwe tugenda okutambula. Ensonga etugisizayo omulamwa guno ebyobufuzi engeri gye bikosa okusalawo ku nsonga eziruma eggwanga. Ebimu ku ebyo tugenda okwogerako olwaleero y'ensonga y'okugatta ekitongole ky'emmwanyi wansi wa ministry y'ebyobulimi. Ebitongole bingi ebizze bigattibwa mu ministries ez'enjawulo tebyafuna kusika muggwa naye byatuuse ku mmwanyi. Nate ebibuuzo ne bijja bingi nti lwaki kino kyo kisiikudde bangi emmeeme ate nga tukyali mu gavumenti y'emu n'ebiri ebitongole ebirala nabyo bigattiddwa ku ministries. Ministry y'ebyobulimi bagirumiriza okuba nti eyinza okuba nga terina busobozi bukola buvunaanyizibwa bugenda kubatikkibwa naye ate ne weebuuza kakati ate olwo ministries ziri endala ezaayo wabiri ebitongole ebirala abakulu bakkiriza nti zo zirina obusobozi obukola obuvunaanyizibwa obwo obwagattisa ebitongole ebyo wansi wa ministries ezo. Kale wetugenda okutambulira awo olunaku olwaleero njagala Yusuf Serunkuuma nga tetunaba kugenda butereevu mu program naawe ssebo abatulaba babuuzeeko. Abalabi b'NTV nsanyuse nnyo okubeera nga mbegattako olwaleero mukubaganya ebirowoozo ku bigambo tebitta. Domba abadde abuzaabuza engero tebazigatta. Ono agezaako zigatta ziba zigenda kukontana olukozesa olina oddukozesa n'oluleka awo nti birina okwogerwa n'obyogera mu nkola endala akamwa akabi kassa tozigatta. Kale ye Yusuf Serunkuuma mutunuulizi wa byabufuzi era agoberera ensonga ez'enjawulo ng'ataddeko galubindi ezitalina ludda lulimu kyekubiira agenda kubanga atuyambako mu nsonga eyo. Badde nkyakunyonyola ku nsonga y'okuba nti ebimu ku ebyo bitugenda okuteesaako y'ensonga y'okuba nti emmwanyi efuuse emmwanyi. Twatandikira mu parliament abazze bagoberera ensonga eyo ndowooza mujjukira bulungi nnyo ababaka ab'oludda oluvuganya gavumenti mu parliament bwe bavaayo ne basituka n'eddoboozi ery'omwanguka nga bawakanya engeri okulonda ku kiteeso ekyo kyali kisindika ebbago lino okuddayo mu kakiiko okwongera okuteekebwamu ebirungo ebirala nga bagamba nti abamu baali tebasemba lipoota zino ezaali zizze abalala nga bagamba nti baali bazisemba naye embeera eyo yavaako okusitula enfuufu mu parliament ebyaliwo mwabiraba ebizzeeko awo bibadde bigambo biyitirivu nnyo. Nalaba ssentebe wa kabondo k'ababaka abava mu Buganda Muwanga Kivumbi nga avuddeyo n'agamba nti ne speaker parliament baagala yeetonde. Nendaba Hamson Obuwa ono ye nampala w'ababaka abakabondo ka NRM ng'agamba nti fuba kyo baki tukyasibidde ku gavumenti kyeyagala ekyokuba nti ekitongole kino kigenda mu ministry ey'ebyobulimi. Bingi nnyo olunaku olw'eggulo wabaddeyo caucus meeting ya NRM ekisozi. Mu kusooka twasooka kulowooza nti bimu ku ebyo bigenda okwogerwako naye ne tutegeezebwa nti bwabadde balina kwogera ku nsonga ndala. Tujja kubitegeera kasita omwogezi wa NRM Mwali ne katusooke tukolemu bwe tuti katono nnyo nzije nkubuulire we tugenda okutandikira. Not sigante tuja no parliament tugenda kubayo bino byokufuluma parliament fe twabimala eyo stage twalibako nti tujja kwekalakasa tuvewo tugende twabikola luli kubaana ebyo byaggwa kuluno wali ku flow oba kukifunya tukifunye kubanga ku mmwanyi kwe tusibidde kuba tukimanyi ye solution y'abana Uganda era tebaagala kulaba nga babaavuwaza kugenda kulwana okulaba nga ekisonga eyo teyisibwawo wakire neyisibwawo abamu nga tuli ku bitanda. Awo yaza asaaga busaazi nga tanaba kusitula speaker tujja kusooka muyambula ategere nti naffe tuli babaadi mukitegeera. So n'olwekyo nkubiriza bamemba ba NRM bonna abali mu tulo bazuukuke bajje ku olwo to defending position ya government of NRM then tulabe ekyagenda mu maaso. Because whether UCDA remains
whether UCDA is rationalized like we are proposing, and we shall rationalize, coffee will still remain a strategic crop for the people of Uganda. Naye olira ng'abantu ate nga mubaka mulamba nga ayina engeri gy'ayogera ate aleetamu ebintu byabasino bya Buganda ate aba Central bannange ebintu byabufuzi kyetaagisa nti tubeere nga twogera bituufu ate okugenda wabwe n'okunyonyola abantu lwakuba oli mu politics ate tugenda ku kiseera kya kalulu just ofunemu bigambo ate ogende bukyuse ekyuse lwakuba oli mu position tekinyamba kibi nnyo nze opposition ya Uganda nze ntamye nnyo kubanga abantu bafokasinga ku petty things okudiscussinga nga baleetamu bino nga byo bizannyo kwanga ensonga ekwatagana ku mwanya tewaliyo ensonga nkulu ddala budget era bagenda nejyongeramu just okulaba nti tufune engeri esobola ku harmonizinga bo badde bayomba nti simanyi tuyinamu agencies nyingi oba tuyinamu cabinet nene oba tuyina parliament biki era tutandise ogikola ate mwe mulwanisa ati tugireke batuli ku ki tubeeremu serious ga tukola emirimu y'abaana Uganda. So the ayes have it, and I adjourn the house and dine. Kale toyanza nnyo toyanzege programu ebigambo tebita awo bwebuufu bwe tugenda okutambulira mu ndowooza ebigambo ebyo bikusiigidde ekifaananyi ku ebyo bye tugenda okubaganyako ebirowoozo olwaleero wenjagala okujja ekibuuzo kyange ekisooka njagala kutandika naawe Honorable Hassan Kirumira Lukalidde ensonga eyo eya UCDA ensonga ey'ekirime ekyemmwanyi ekitongole kibadde kigirabirira okubeera ng'egenda kuteekebwa mu ministry y'ebyobulimi ensonga eno ekyali yakuteesa oba ebyobufuzi bijeefuza ebigambo by'ababaka banno obiwulidde bulungi nnyo naawe nzize nkulaba ng'omuntu kale tutandikira awo ensonga ekyali yakuteesa oba ebyobufuzi bijeefuze. Okusookera ddala ffe nga ababaka ba parliament twalondebwa abantu baffe okuva mu bitundu ebyenjawulo tujje tubakiikirire naddala ku nsonga ez'omusinzi mu ggwanga lyaffe era yetubeera mu palamenti eyo tetuteesa bintu byaffe tuteesa ku lw'Abannayuganda. Eno ensonga ya UCDA ogiza Ministry ya Agriculture twebuuza ku bantu baffe nze kamwa kwogera nakuba olukuŋŋaana ew'obulenzi awo ku Kasiteera okufuna amaloboozi okuva mu balimi ab'enjawulo ku nsonga eno era ne tuvaayo ne ripooti namutayiika ng'abantu baffe abalimi b'emmwanyi bagamba nti emmwanyi zaffe zibadde zitambula bulungi era zisigale nga we zibadde. Ekyo nno kikulaga nti bwe tujja eno mu palamenti tetulina ate kuteesa byaffe wabula tulina kukwata ebyo byennyini abantu baffe bye baatugamba bye tuba tuteesaako oba bye tuba tukkaanyaako. Mu palamenti amateeka ge tukola abantu abagaganyulwamu be balonzi oba abalimi baffe. Kati omulimi akugambye nti nze lyetteeka siryagala era bwe ffufululu kati gwe lwaki ate oba oli mukakako ndowooza yeebeera starting point. Eno amateeka ge tugabagira abantu be tubagira amateeka batugambye nti etteeka tetukola ki tetulyagala ku lw'ebibaddewo historically ku nsonga y'emmwanyi. Era nze ekintu ekimu kyensinga okutyamu eno mata bwe butafokasinga ku mulamwa gwa economics ali mu mmwanyi kuba abalimi baffe bazze babiraba from back in the days. N'olutalo lw'emmwanyi terwakatandika kubeerawo ne mu 1966 mukama wange ono ajja kukubuulira waliwo okwekalakaasa ku nsonga mu 1966 yes ku nsonga y'emmwanyi. During Obote 2
bavaayo ne bakwata obuyinza bwonna ne babujja ku balimi ne babukwasa abantu abamu nga balina okuddukanya ensonga y'emmwanyi ne bajja ewaffe nga eruweero ne bagamba nti mu luweero ono omu yalina okugula ki emmwanyi kati mu luweero naye n'afunamu ba agenti be nti enyimbwa gundi gojja okugula emmwanyi nze ku kyalo ewaffe gye nakulira kwalingako omusajja nga bamuyita Kayizzi myaka gy'ekyenda awo going forward naye ng'abalimi bakwata emmwanyi zaabwe ne bazitwala ewa mwami Kayizzi ne bazipima ne baziwandiika mu kitabo ne baddayo ewaka nga ssente zaabwe tebazikoze eki tebazifunye nekitwala omwezi mulamba omuntu yatunda emmwanyi ze kulya ka Christmas ne ka Christmas ne katuuka nga ssente oli monopo oba bwe baawa obuyinza okugula emmwanyi tannamuwaaki ssente serino kikulaga nti embeera eno gavumenti gyagala tutwalamu erimu kind of monopoly oba obwannakyemalira ku nsonga y'okugula n'okutunda emmwanyi nti gavumenti ejja kujja ne poliisi yaayo kubeera kirabwa n'omwana omuto nti ku mbeera eno gye tulimu already tukimanyi bulungi nti mu background waliwo agreements government yakola n'abantu abaagala emmwanyi zino already tubimanyi like the Pineti Vinci Company Coffee Company balina agreement naye mpaka mwaka gwa 2032 katwawulire waliwo ne Chinese Construction Company nayo bagiwadde obuvunaanyizibwa okubeera nga ba exporting emmwanyi kati ekibuuzo kikiweebuuza mmwanyi ezo mmwanyi ki zez'abantu baffe oba waliyo emmwanyi ezaabwe ze babakola ki ze balima ze bagenda okubeera nga babaguza tubadde tukyali awo naye tugamba nti kino ekitongole ekya UCDA tukijjewo tukitwale wansi wa Ministry of Agriculture awamu n'ekyate nga tukimanyi bulungi nti emabegako awo katono gavumenti yaleeta ekiteeso mu palamenti ng'eyagala kukwata mmwanyi zaffe ziwa Vinci Company mukyala Peneti oyo era ekiteeso ekyo ne tukifubutula ne kigenda nga Minister of Finance Mwami Kashayija amaze okusayininga nabo endagaano eyo wenjogerera ekyali valid newe tutamanyi oba kyetamanyi Peneti ali luddawa tuyinza okuba nga ebintu ebiriwo kaakati baagala kukwata ekitongole kino ekya UCDA bakiteeke wansi wa Minister of Agriculture baleete mukyala Peneti bamugambe nti katukikoze eki tukikukwasiza nga Parliament ekyakirinako buki buvunaanyizibwa era Kalimanywera nzigenda ba mu nsonga eno naye nga Kalimanywera asinga obunene byanfuna bya ggwanga ekibuuzo ffe kitwebuuza lwaki gavumenti yagala abantu gaggawala kuba bakimanyi bulungi of course they have come up with so many government programs ntandikwa PDM biki ebyo naye nga byonna ogenda obiraba nga end product yabyo temulimu kufuna ssente naye abantu balina ekirime kyabwe ekibasitula ekigenda babbulula mu bwavu ate na kyennyininyini oyagala kutandika kubeera nga okikontrolinga ndowooza nti economics ayamba nnyo okutegeera ebyenfuna by'eggwanga bwe tubeera mu mbeera gye tubaddemu eya free market enterprise ku nsonga y'emmwanyi with minimal command abantu babasobola okuba nga bafuna ababayers omuntu ajja kujja mu katale n'ebbeeyi eyiye omulala ajje mu katale n'ebbeeyi eyiye abalimi bakutunda emmwanyi zaabwe ku musuubuzi asinga ebbeeyi eki ennene ennungi ndowooza nti ezo forces of demand and supply zezirina okubeera nga zigitamininga ensonga eno ey'emmwanyi naye bwe tunaagikwata ne tugamba nti kati eri wansi wa Ministry of Agriculture bo bajja kuba bakeera ku makya basalewo on the pricing sente mmeka zitugenda okubeera nga tugula ki emmwanyi nsuubira nti omuntu agenda okukola loosi mu ekyo ye mulimi waffe oweri makulubita no economics bwati bwatugamba bino ebintu mbikugamba from economic theory kuba nze nakola economics nti bw'obeera mu katale ng'olina abaguzi bangi ne basupplier bangi ekyo kyekisalawo bbeeyi okubeera nga ekola ki ng'erinnya bw'okwata ekintu kino okiteeka in a single hand bo baba basobola okukeera ku makya ne basalawo this is how we are going to buy coffee ekyo kimu no kiba kitegeeza nti bwe banaakuwa akatale nti emmwanyi eno sizino tugula nusu 3 era zijja kubeera nusu meka 3 ojja kuba tokyalina kyobagamba kino ekintu kirina nekyokulabirako nzikambawo ekyokulabirako ng'ekya vanira wano twatandikira okulima ekirime ekya vanira nga otegedde kya ttunzi vanira oyo katale bantu bamutundanga emitwalo 3
nga sente nyingi omuntu alima vanira we n'afuna sente nyingi era abantu bangi beeyunulira ne badduka okulima ki vanira wenjogerera kaakati kiro ya vanira teweza na 10,500 why olwokuba gavumenti yajja nemuyingiramu bo be bamu exportinga be badetermininga prices bamugula kuki ku bantu naye ate nga nkakasa bulungi nti vanira prices za vanira katale k'ensi yonna tezikola ki tezikanga so nekyo kiba kikulaga nti tulina okubeera beegendereza nnyo mu kusalawo kuno era lino etteeka lya bannayuganda tulina kubeera nga tubanyigiriza bwonyigiriza ennyindo eyo jjagireeta omusaayi. Honorable kyenjagala okumanya bw'obadde obiyogera biwulikika nga byetaaga kunnyonnyolagana n'okuteesa naye oli mu parliament ffe ababirabira eno wabweru olaba amaloboozi agaguddewo program bwe gatandise tulabanga ekitandise okubeera NRM versus opposition nti aba NRM bakkiriziganya ne gavumenti kyereeta ate mu aba opposition mulinga abatandise okuwakanya ekyo gavumenti kyereeta ebyobufuzi biyingiriramu waawo ebyobufuzi bijjiramu wano nti gavumenti ke kazannyo kaayo biraba ekintu kyerinamu interest they will politicize it make it a battle ne bwe kiba kyetaaga bakuba miggo bajja bakuba emiggo ndowooza nti natandise bulungi nga mbategeeza nti n'ensonga gye tuliko y'abantu baffe era teyeetaaga nateekamu byabufuzi bingi amazima gasigala mazima era gali ku mmeeza bwe gati nti abantu baffe be tuteeseza etteeka lino tebalikola ki tebalyagala kati gavumenti erina kuwuliriza abantu baayo so sikola bo bye bakola ki bye baagala awo nno kiba kitegeeza kikkaatiriza nti badikiteeta ku nsonga eno nti amaloboozi gavuddeyo mu bantu baffe gabagambye nti emmwanyi zaffe temuzikwatako ate gwoze olumye n'ogwa waggulu ogamba oba mwagala oba temwagala emmwanyi tugenda gikola ki so ebyobufuzi gavumenti yebireeta kuba bo strategy yaabwe part of their hidden strategy ideology zaabwe ziboogerako ndowooza nti erimu okukuumira abantu mu bwavu oba oliawo mundaba yeyo ebintu kuba abantu bwe batandika okufuna akasente ate gwe n'ofuna akasajja ku mutima nabira ddala nga kigenderwa kyo okukuumira abantu mu bwavu kubanga okimanyi bulungi nti abaavu bakola ki bafugika naye wano ewaffe abantu kasita banatandika okufuna sente kino bakikiira ddala era tebakyagalira ddala ndowooza nti bo bennyini be baleeta politics mu kino ekintu olw'okwagala okuyisaawo kibaagala mu maanyi era emiggo bajja gitukuba kubanga kyekigenera kyabwe kubeera nga bayisa etteeka lino njagala genda wa Honorable Emmanuel Lumaladdombo mwogezi wa NRM ebigambo bya Hassan Kirumiro biwulidde byongera kukomerera gavumenti ya NRM gy'okkiririzaamu nti kino ekintu yekiyingizizaamu ebyobufuzi gwe mundaba yeyo ebintu ensonga za UCDA kukyali kuteesa oba ebyobufuzi bimaze okugimaamira kati ebyobufuzi bye bigenda okusalawo UCDA esigalawa egenda mu ministry ya byabulimi oba esigalawo nga bwebadde sebo isooka njagala kwaniriza mukwano gwange ono mwami Sserunkuuma obunyaniza gwakubiri newakubadde nga ye Sserunkuuma mbadde mmanyi nnyo mu puroguramu ez'oluzungu era ng'alabika ng'omwami omuzungu mu nkola n'endowooza naye ate bwe muwulidde ng'ayogera Oluganda ng'ate alwogera bulungi nnyo nenga nti that's a new opportunity gye mbadde simanyi newankubadde ng'erinnya libadde lyeyogerera kubanga ntera okubeera naye mu puroguramu ezogera oluzungu ate ng'alumanyi nnyo n'ebyokusoma ebyo kale musaamu ekitiibwa kubanga mbadde ntera okubeera naye sebo mpangalidde mu Buganda wano emyaka gyange gisinga obungi naye ekisinga okunnuma Abaganda bagamba nti akiika embuga amanyi ensonga naye wulira ebigambo by'abakitukiikira embuga biboogera abantu ba Buganda banafuwa we baafuna abakulembeze ebiboozi obawulidde nga boogera ku ntimbe oba tigenda kufunya bikonde palamenti bafunya bikonde nagimalamu emyaka 20 twalinamu abasajja bagundiivu wano nga boogerera Obuganda ne bajja ne bateesa ensonga ne zigguka naye kati owulira abavubuka abajja
n'ebigambo bibakulembeza. Bw'oba ogenda embuga omanya nsonga, tofunya bikundi. Era nja kusaba munnange ono anaabazzeeyo Honorable Dombo ne Honorable Linus si Muganda anti abadde ayanukula ate wenareeba yabadde ayanukula towulidde bwagamba yaga nti baleme kugamba bino banga bye bategese okukola naffe tujja kukola bwe buti kati bw'oba obuulira oli n'oweewammwe manyidde Linus yawuliriza kubanga mu palamenti zinalimu emyaka 20 temwali kulwana. Ogenda kukiika bukiisi n'obuulira abantu. Omwami ono njagala mubuuze. Agambye nti bbeeyi ya vanira yakka kubanga gavumenti yagiyingiramu. Kitongole kye kya gavumenti ekigula vanira. Nkuwa amanya g'abasuubuza vanira. Njagala obuulire ekitongole kya gavumenti. Egatuwe. Baabo abantu babuulire. Kubanga kinaatuyamba nnyo. Vanira katale k'ensi n'agulwa ssente mmeka? Ogambye nti gavumenti bwe yagiyingirira n'atandika okugula vanira. Njagala otubuulire ekitongole kya gavumenti ekigula n'okutunda vanira mu Uganda. Ani asuubuza vanira ebweru mwami Dombo? Ate obuuza nze buulira abantu. Mmwe mwennyini nyini. Kakati sebo ani walukatamba eyo yensonga nawe na contract vanira ebweru. Sebo eyo badde kugamba nti abo be bakulembeze be twasigaza. Kakati bagezezaako kuwuddisa abantu be bakulembera ne batabuulira mazima ne bajja n'ebiboozibozi ng'ebyo. Vanira gavumenti si yamuleeta. Bano bamwami Sekalaala ba entrepreneurs abagenda ebweru ne balaba ekintu ekitunda baleeta kuno vanira. Minisita wa agriculture eyaliko omukyala Sekitoleko nali mu TV ewange emyaka gye 80 nga ntudde mpuliriza. N'abuulira Abannayuganda n'abaga nti ekirime kino mukyegendereze. Era njagala lumu onoonye mukyala Sekitoleko omuleete wano abuulire Bannayuganda vanira gye yava, vanira gye yagenda, era lwaki vanira bbeeyi ya vanira yagwa. Honorable Dombo ayinza okuba nga yakozesa vanira ng'ekyokulabirako mu kotoni biri bitya. Kakati sebo njagala ntandikire ku byakozesezza kubanga babuulize bye bawulidde ne kotoni nja kutuukayo. Kale nze njagala mpawula buwabuzi nti nga Katikkiro wa Buganda bwe yatugamba Buganda enafuye olw'okufuna abakulembeze olw'okulonda abantu abatali bakulembeze naye ne bafaala okubeera ba political activist. Ye Katikkiro kye yagamba nti tali. Era njagala amwebaze olw'ebigambo by'atera okukozesa ng'aluŋŋamya abantu. Kubanga abantu basalawo okufuula buli kiboogera. Kati owulire ekiboogera ku gundi eno ku Coffee Development Authority. Baali bakugambyeko nti NRM ekoze bulungi. Era UCD etunda. Bulijjo babadde bajja nga banoonya akalulu. Badde baga nti NRM terina kyekoze. Era abantu bali mu bijjo. Kakati jjo lw'abalamu lwe bategedde nti UCD ate kikoze bulungi. Kakati lwaki ekyo abantu baffe balina okunoonyereza babuze lwaki all of a sudden bwe kityo bwe kibadde. Kakati ekyokubiri omwami ono njagala mubuulire nti NRM bwe yajjawo Coffee Marketing Board lwali lutalo era abantu ne bagamba nti mwami Museveni agezaako okunafuya Abaganda. Lwaki aleeta ekitongole abantu babe nga beetundira mu kifo kya gavumenti okugula emmwanyi? Lwali lutalo. Naye kubanga ye yali alengera gye tugenda nga gavumenti erina ssente za kuleeta kussa mu mmwanyi n'agamba nti katuliberalizinge abasuubuzi kinoomu abalina ssente zaabwe bazireete kijja kuyamba omulimi w'emmwanyi. Lwali lutalo wano nga tuliberalizinga coffee sector. Ne bagamba nti lwaki gavumenti ekijjamu omukono. Kakati ate kyasiima n'agamba nti abaguzi bwe babeera abangi ebbeeyi y'emmwanyi erinnya. NRM yakirengererawo nga tutandika n'ekireeta naye banna abaakusooka waliwo abaakikuba ne bagamba nti gavumenti erwanyisa Buganda. Kale kye mbadde nsaba ti ebyobufuzi mubireke ebweru
muteesa amazima ebyobufuzi we biyingiriramu abantu baleeta ebiboozibozi olw'okwagala okuggusa bo kye baagala naye ne batalaba teeno gye tubadde ate ne watusiwe sokedde saboze nali mu palamenti nga Museveni aleeta ebinazi okubitwala e Kalangala Mwami Ken Lukyamuzi Mwami Kawanga ow'e Masaka twali naye mu palamenti n'ababaka abava mu Buganda ne balangira Mwami Museveni nga bw'ayagala okukonya Obuganda n'okutta ebibira by'e Kalangala baleeta ebyokulabirako bingi nnyo nga byagala kusoomooza Mwami Museveni n'ababuuza ebinazi bino bw'obisimba ne bibeera wamu tebikola kibira lwaki ubeera n'ekibira ekirimu enkima so nga ate twandibadde n'ekibira abantu mwe bajja sente kati genda e Kalangala olabe ku Mwami Kawanga ne Mwami Museveni ani yali ayamba abantu b'e Buganda kati nze nsaba abaami bano kirungi okubeera ebyobufuzi naye nga tutunuulire tulabe ebinazi byabana Uganda ayinaka information byabaganda ebinazi ebiri e Kalangala mbadde nga bana Uganda bebabirima bebananyini byo gwono tamanyanga ate ebyo abantu abalima abateekayo ebyabwe tebabirima bebananyini byo oyogedde mazima sebo njagala nkubuulire nti gavumenti bwe yaleeta ebinazi yawaayo ennimiro ez'abantu abalima ezagundi faamu the nucleus farm bagiyita nucleus farm eya factory n'abantu ne balima ebinazi era byabwe babikungula ne batunda era balina ensimbi era Kalangala twaliyo ku luli ne bagaa nti bo n'enseera ezitunda amafuta bali kumpi kuziggalawo parafini kubanga eitha bali ku masanyalaze oba bali ku sola kati obulamu bw'abantu bukyuse kakati n'emmwanyi bwe zifaanana nti ebbeeyi y'emmwanyi yagwa n'abantu batandika okuzikuula nga basimba vanira kati Mwami Museveni n'aleeta enkola eno eyabbulula emmwanyi n'okuteekawo UCDA njagala nebaza Katikkiro kubanga yawabudde Bannayuganda n'abagamba nti yakafuna endokwa obukadde 10 okuva mu gavumenti zagabidde Buganda zegabidde abantu okulima kati abantu botayagala bwoti obatta obawa anti Katikkiro yabaddeyo omwe yagambye nti ekitongole kino singa kijjibwawo talaba lwaki bannabyabufuzi omutwe ng'ate kikoze omulimu gwakyo ekitongole kino ne Katikkiro juzi yakirumba bwe kyagenda mu katale k'ensi yonna nejjayo erinnya mu International Coffee Organization Katikkiro y'omu tikati bw'oba oyogera ku kigenda mu maaso ffe twogera ku nkola gye twasaawo kati enkola eddako Mwami Museveni yabuuziza nti ku katale k'ensi yonna ensimbi eziyingira ku mulimi w'emmwanyi oba mu kutunda emmwanyi Uganda oba Afirika oba ente ezitunda tufunako sente mmeka kakati ekyo ekibuuzo ekyo kyekigamba nti kati UCDA tusenvudde ne tutuusa wano naye kati gye tulaga mu maaso teyinza kututwalayo kubanga twagala nkola ndala nga tugiyisa mu ministry abantu baffe bongere okubeera obulungi walaba juzi we twali tutandika digital broadcasting digital migration walabe byali mu Buganda wano n'abantu balondebwa ne batigenda mu bukulembeze kubanga beekalakaasa tusigale ku box enkadde y'omuceere TV ezabeerangamu omuceere abantu bakifuula nsonga ano mu Buganda era waliwo abakulembeze abetikkanga TV abantu ne betikka TV ebibozibozi byembagamba ebyo kati oyinza okugamba Munnayuganda tuddeyo ku box eyo enkyukakyuka yonna buli ejja etiisa era abantu bano bwe batya mbawagira mu kutya naye kakati nze mbakakasa tije tugenda tulabayo Mwami Museveni yaleeta ekitongole kino Mwami Museveni n'akiwa ssente mu palamenti nekitandika okugaba emmwanyi nekiwa Obuganda emmwanyi era Katikkiro n'akubiriza Obuganda okuzisimba era ye Mwami Museveni aleeta ebiteeso ebigenda okubbulula Bannayuganda njagala abantu baffe bamanye kiri nja kukyogerako manyi puliddawo ababaka nga boogera ate wotandikidde mu dakiika emu n'ensaasira palamenti yaffe ya Uganda oba we tuli twatuukawo tutya
juzi twafira chairman waffe w'NRM wa Uganda tumutwala omulambo mu parliament ogwogerera n'okugusabira naye kyanewuunyisa ababaka bwe baali baganzika ebimuli ku sanduuke ya munnaabwe nga beeyita mu mawanga gaabwe chairman wa Buganda Kokasi chairman wa Basebeyi chairman wa Banyoli nga nti wano parliament ya Uganda yaffe yatukawo ddi ti abantu tuneerabira mu mawanga gaffe waberera mu parliament temwali mu Kokasi tebyaliyo nga bw'oleeta omuntu kubanga omuntu baba muleetedde omulambo baguleese mugwogereko mugumanyiiko n'okumuwa ekitiibwa ate ebyamawanga kati obutandika okusosobya n'okuyitiriza muyinza okuvaamu ebirumira oba n'ennimi okuseerera ne mwogera bye mutandyagadde kati nze nkubiriza bannaffe abali mu palamenti muzimbe eggwanga lyaffe nga Katikkiro bwe yabagambye nti mugende mumobilizinga abagisu Abasebeyi Abanankole gye balima emmwanyi tutese ku tteeka erya Uganda kubanga etteeka lino NRM bwe yaleeta UCDA teyagireetera Baganda kugaba emmwanyi tebakuleetera kugaba Baganda kubanga babadde bagaba emmwanyi mu Buganda nga bwe tugabane mu mawanga amalala agali muno mu ggwanga lyaffe naye ng'ekigendererwa kuzimba ggwanga lyaffe na kubeesa muntu owa bulijjo okubeera obulungi. Kale Yusuf Sserunkuuma guli mutunuulizi wa bino byonna ebigenda mu maaso nga totaddeeko mbeera yakyekubiira abo tukulaba abateesa bonna obawulidde ekibuuzo kikyali kimu UCDA tukyali ku kuteesa oba ebyobufuzi byagiwambye nga kati n'okusalawo kwonna okugenda okukolebwa byabufuzi bye bigenda okusalawo bwe bibeera nga byagiwambye lwaki ensonga nga zino ezibeera zizze nga zikwata ku buli muntu kubanga era ne Honorable Dembo omuwulidde abadde annyonnyola kujja wano eno ku bantu ba Buganda naye neebugisu balima emmwanyi oba balima alebika twagala kumanya bino biyingiriramu wa tukyali mu mbeera ya kuteesa oba ebyobufuzi byefuzeewo dda. Ate nja kweyongera ayogedde mazima tutera osinkana esaidi eri nga twogera Lungereza naye Seruganda Oluganda ndumanyi Olusoga ndumanyi Oluswahili ndwogera Olusomali ndwogera kati njogera ennimi eziwerako tomanyira wamu oba ntandikirewa bwogedde mbadde n'ebyange byenjagala okwogera naye balina ebyayo bibwogedde nga babimenyeemenye naye okusooka newunyiza Mwami Dombo tutandikire mu bibyo tudde bino binjokya emirundi ebiri yeewunyiza lwaki tulina palamenti efaanana bweti emirundi ebiri nga agulawo enteesa ye bwabadde agizingako nga yeebuuza lwaki palamenti gye tulina efaanana bwetyo naye gavumenti gyayogere emaze omukulembeze emyaka ameka nakyewunyisa nti omwogezi wa gavumenti eyo tatulangaawo n'afumentiza neyeebuuza w'ekibiina ekyo ekya gavumenti enjawulo si nnene tabeerangaawo neyeebuuza nti emyaka 4 gye tumaze lwaki tulina palamenti efaanana bweti ye ayogeranga Mwai Museveni teyeeraba nti balina kye bagasseeko ku palamenti gye tulina lwakuba obudde tulina butini nandibadde munnyonnyola bye bakoze okukyusa amateeka agayingiza abantu mu palamenti baagakyusa mu 95 nga baagala okusibira amayanja kibirige ebweru ne bakyusa etteeka ne bagamba nti yena inajja mu palamenti alina okusooka resigninga omulimu emyezi 3 nga okulonda tekunnaba akampeni ng'emyezi 3 nga talina mirimu kati abakozi abalina emirimu kati ebyobufuzi tebatya mwabifula byakufana kuwona kati bwe mba neetaaga okusooka ndizayininga omulimu mbanga agenda mu mulimu omupya kibala mwongeze ssente mwagufuula mulimu sikkola nti sooka orizayininga omulimu gwo kubanga ogenda kufuna omulimu omupya kati abantu abasinga bali tebalowooza bwe batyo ne gavumenti yo 95 abasinga tebalowooza bwe batyo biraga nti ngenda kuweereza singa kigaana nga zali ku mulimu gwange bano olwokuba balina ge baagala osibira ebweru ne bamuteekako akazito va mu mulimu olyoke weesimbewo nga bwogwa tokola ki todda ye palamenti egyo tulina nti walaba bagisingamu balina bizinesi ezaagaana okukola naga sina kyenkola kangende ngezeeko wano egiddemu bannamateeka abaali tebalina bye bakola nga olina private farm nti gwe tolina ku resigninga
ejjuddemu mbadde ngenda bayita bakireeresa naye saagala kyogera kigambo kya wansi nnyo niyo ejjuddemu abataalina mirimu oba abatakolangako be bafuna obwangu naye ssebo eyo gavumenti yammwe sobola weebuuza nti abakiise betulina lwaki bafaana bwe batyo olina okumanya nti enkola yammwe ekyo kyammwe tekyagwa bugwi ate ng'omwogezi w'ekibiina ekiri mu bukulembeze bw'eggwanga akuwandibadde okamanyi naye eyo mpitire buyitizi kubanga okwogedde ne kansoomooza ebintu bingi Mwami Domba ayogedde ebintu nga bituufu naye ng'alina engeri gy'abiyita emabbali bw'ati obutuufu n'atabujjaayo bulungi okusooka kwa byonna okuggyawo Coffee Marketing Board n'okutondawo UCDA Museveni yali takyagala nnyo nti okuggyawo Marketing Board UCDA bamukakankake Suma yabadde ayogera ennaku bbiri emabega kubanga yaliyo nga bagifoominga bagenda Vietnam ne beetegeeza enkola eri etya nti abasajja abalabika nga batambuza ensi ennaku zino World Bank ne IMF nga bakaka liberalization ku nsi z'omu Africa ezisinga bajjawo ebitongole bingi tebajjawo Coffee Marketing Board yokka naye olw'okuba nti be baali basinga okwagala emmwanyi ng'ate baagala omutindo ne bakakibwa nti emmwanyi teyinza kutambula nga terina regulator nga terina n'akuma omuliro volumes okubeera nga zirinnya n'omutindo baga nti ekintu kijjeewo tetukyagala ni kino tutondawo ekibiina ekirala so tekwali kulengera kwewala nnyo ku saidi ya Museveni ate n'okujja Coffee Marketing Board yali ekola naye bwe bagijjawo baga nti kaakati akatale kalina okubanga wadde emmwanyi tuziwadde abasuubuzi abava mu bitundu ebyenjawulo naye twetaagawo regulator ng'alina amaanyi aga gavumenti nti omutindo n'okuvubiriza obungi kati jjukira nti ffe nga Uganda tetuli banywi ba kkaawa abanywi ba kkaawa be batukako ebyo abamugula abamunywa kati bw'ogamba nti kulengera kwa Museveni wala nnyo si kituufu nnyo kubanga emyaka gy'ekyenda kubanga UCDA ya 91 abantu abasinga tebajjukira kiki ekyali awo kati bw'okyogeranga bwe kifaanana nti akulengera kwa Museveni mwena okiwulikanga ekituufu naye ng'obwena byobuzizabuzizaawo yeyo gundi n'okuva mu gundi UCDA okujjayo okuva mu ICO kibiina ekikulu eky'emmwanyi kiraga success ya UCDA yali ekulaakulanye nnyo nti esobola okusatisfyinga emmwanyi zaayo tebakola nsobi ne Katikkiro okubeera yannyonnyolwa n'akitegeera nti UCDA yakulaakulana nnyo ng'esobola okubeera nga kati esobola oteekako certificate abaguzi bagyesiga ku mutendero gw'ensi yonna so teyakola nsobi mu ekyo baga nti kaakati baliyo batusatisfyinga nika tukuze nnyo abantu batwesiga tusobola okwesatisfyinga tewali nsonga lwaki tusasulayo yakasente okubeera nga tusigalayo awo wajja ekibuuzo nti lwaki bannabyabufuzi baagala okugjawo ekitongole kye balaba nti ate kikoze omulimu mu butuufu bwagwo kati okuddayo ku kibuuzo ky'ombuuziza mu kusooka nze ndowooza ensonga si kunnyonnyolagana mu bulungi oba mu bubi bwa UCDA kubanga ffenna tukkiriza abalimi boogedde abakugu boogedde abatamanyi mmwanyi basinga okwogera abatali balimi kubanga Mwami Museveni mulunzi wa nte siranga Museveni nga yeekubya ku bifaananyi ng'ayimidde mu musiri gw'emmwanyi mulaba yeekubya mu nte Museveni mulunzi anita Amongo ng'ali ku Parliament yagamba nti nze siri mu Parliament lwa mmwanyi ndi olwa nte abasinga okwogera abaagala okujja UCDA balunzi ba nte tekuli mulimi wa mmwanyi abalimi b'emmwanyi ku nnaku 3 emabega Nandala yayogedde ila kulembera igondi Bugisu Cooperative BCU Suluma yali mu kutondawo UCDA Ezra Suluma Dr. Ezra Suluma naye yayogedde n'abalimi Buganda yayogedde abalimi ab'enjawulo ku madaala ag'enjawulo nabo boogedde nga bakkiriza nti UCDA tukyagyetaaga etukolera ate UCDA si cost ku gavumenti kubanga mu myaka gy'emaze kati eri ku ddali lireeta bilioni 8 ng'ezingiza mu treasury ate ng'ejjamu ntono eyingiza mu bilioni 8 buli mwaka nti yeebeezaawo
kati weebuuza ekibuuzo nti ki ekigenda mu maaso kubanga abakugu abalimi n'abalala stakeholders boogedde nga baga nti UCD esigalewo twebuuza Museveni ate tubuuza ekibuuzo nti abamuwakanya balaka balina payroll gye baliko nebanegenda bebuuza Museveni ali ku payroll yaani kubanga ye si mulimi wa mmwanyi Anita si mulimi wa mmwanyi kyasindika ani amusasula kuba aba Museveni nga mukulembeze wa ggwanga ng'akulembera bannayuganda ebirowoozo bya bannayuganda abiwulidde akolera ani abalimi b'emmwanyi mu matendera ag'enjawulo abalimi abakugu kakati nze ndowooza nti Museveni ani payroll gy'aliko era payroll tusobola ogitracinga nti Suluma yatugambye ng'ayogera nti Coffee Marketing Board yali etunda emmwanyi zaffe nga 90% of our revenue tuzijja mu mmwanyi nga mabanja gaffe matini nga tulina ssente naye nakiri Hassan kyeyagedde si kituufu nnyo gamba nti abaguzi ab'enjawulo bajja mu katale ebbeeyi y'emmwanyi yalinnya nakyo si kituufu emmwanyi etwala tugifunamu nnyo nga Coffee Marketing Board yegitunda kati bano abasuubuzi abajja abava mu bifo ebyenjawulo si balungi nnyo bakkiriza okutuuka ku mulimi basanga omulimi ng'ali mu mbeera ey'enjawulo ne bamunyiga kati obulungi bwa cooperative yakuŋŋaanyanga emmwanyi ng'ekwata abagezi b'ekitundu ne bateesa n'abasuubuzi ne bafuna ebbeeyi esingayo obulungi ne beewola ne bayamba abalimi nga toyinza kuva eri nga ggwe n'ogaa nti ngenda kutuuka ku mulimu musange ng'alina school fees alina omwana omulwadde kiro gyandiguzizza omutwala agiguze 2,000 kubanga alina ebizibu awo CMB growers unions cooperatives bwe zaayimiriranga waawo kakati ekyo okuvaawo kyaleetera okubeera nti ssente zetusinga okufuna mu mmwanyi tezisigala wano waliwo abatembeeyi makkati awo nga pineti tonnamutuukako 10 abasinga okutunda emmwanyi zaffe nozifunamu si bannayuganda ekiba kibaddemu okumala emyaka ndowooza tugenda mu 3 kati 10 abasinga ozifunamu si bannayuganda balina ofiisi ziri wano ne headquarters ziri bweru kati akasente ako bwekajja ntwafunye biliyoni 1.3 ejja $, nga bakatimbye ku gundi ku mitimba gino gya Uganda zazze mu Uganda zazze mu kampani ez'ensuubuzi nijjukirizo kampani si za wano gula Bugisu cooperative ndikyali nene naye teri mu 10 se 10 eryo lisirise teryogera libadde mu katale ng'erisinga okukafunamu okumala emyaka 3 nti UCDA volume eyongeddwa volume kati nene n'omutindo gweyongedde so akasente akatini akajja mu nsawo y'abalimi akaba kafiseewo ng'abasuubuzi abali mu makati abagwira bamaze otwalako ezisinga obunene mwana otukatanisa okulabika obulungi ng'abantu bagula boodi empya basereka obuyumba bwabwe nze sinnalowooza ngezaako kirowooza kyogeddwa emirundi mingi nti Museveni ayagala okwavuwaza bannayuganda nye saagala kirowooza nza Museveni musajja munafu nti ensi mu myaka gy'ekyenda ensi ezalina abakulembeze ab'amaanyi zaagana liberalizing economy kubanga zalina abantu nga tezina bagagga baazo nga abagagga bonna bajja kuva bweru nti musajja Museveni mukendeevu IMF ne World Bank baali bakozesa maanyi byali bya kivandulo nga bakukaka bukasi kati abasajja abalina embavu nga Melisze naawe eggundi Ethiopia era economy ennene baagaana eddaffe wano tetugenda kuleeta banka zammwe tetugenda kuleeta basuuzi bammwe batuyingira ebintu effe bajja bitwala Melisze yagamba n'okugamba nti nga bwondaba ne gavumenti yange ani nabyogera myaka gya 20 gavumenti yange eno banka zijja kujja wano nga sina na busobozi na bukugu buziregireetinga kati bezinakola nja kuba sibimanyi ng'omukulembeze w'eggwanga abagezi abo sibalina abajja okuregireetinga tugeze bakrizingeze wano ozameka amanyi byekola abakugu abo tetubalina kati kuba akafaananyi mu gy'ekyenda abakulembeze abalina embavu baga nti tulindeko tumale okukulaakulanya abantu baffe then mujja kujja nga muzanyira wano naffe nga naffe tulinawo abaffe abakugu kati bw'ogenda mu Asia y'ensi ezisinga zaagaana zalina abakulembeze abalina zaaga nti twakava mu bukulembeze bw'amatwale jjukira twafuna independence 1962 kati 9 myaka 3
abasomye batini abagezi batini exposure nti tetulina balina ssente tebakijja ku Uganda kati nga bw'ogamba nti akatale okagule abachina bajja bakazanyiremu abengeza bajja bakazanyiremu Bannayuganda bajja kuba bakafiirwa era kyekyatuukawo kati abakulembeze abalina embavu baagaananga abalala abalina embavu bakkiza kubanga IMF yakuteekako akazito ng'okuddamu kuwola olina okuproducinga certificate of compliance baali bakambwe nnyo nga IMF erina okukuwa certificate of compliance World Bank okuwola abakulembeze abaagonda bakkiriza naye ne bakkiriza abantu babiri nga nabo bakola ki kati nze ndowooza Museveni mukendeevu mu ekyo si kwagaliza Bannayuganda kwavuwala naye munafu ntandise okulowooza nti abasirisa abali mu makkati wano akatale k'emmwanyi bakyakaagala abasinga okukafunamu ndowooza mu kusirika kwabwe boogera batadde akazito ku Museveni omulonzi w'ente ne bateeka akazito ku Anita Amongo Museveni naye n'akasengula n'akateeka ku Anita kakibula nti boogeza maanyi beerabidde bannannyini mmwanyi tebannannyini mmwanyi weebali Dombo Javi bali mu mmwanyi boogera n'obuuza abalimi b'emmwanyi wadde nabo bagamba nti USDA tukoledde kati webanga ekozi lwaki ogijjawo erite ssente zaabwe lwaki ogijjawo abakugu abalimi abasitekonya ne bateekawo growers unions ne marketing boy gundi cooperatives olw'okuba abayindi twali tukyali mu gavumenti yasuba amatwale nga tebakkiriza ziwa license nga cooperatives zikola zokka z'abayindi kati okwekalakasa okwo okwajja okuva mu 1903 awo nga Bannayuganda beekalakasa nnyo mu 58 ndoza 51 cooperatives ezisooka ne batandika ziwa license era awo Abannayuganda ne batandika okugaggawala mu mmwanyi kibula nti emyaka egyo paka mu independence paka mu myaka gy'ekinaana nga East Mengo Banyankole kweterana bagaggawala nnyo era ekyo Suma kyakuyimiza n'agamba nti 90% of our revenue ng'eva mu mmwanyi Amini baamwetooloola ng'akutte obukulembeze bw'eggwanga ne bamuteekako sanctions ezitagambika naye emmwanyi ne bazeeka ng'akyazitunda era nga baga nti omusajja ono singa gavumenti naye akyatunda emmwanyi naye ng'ekinjalo nti bazeetaaga kati otalo tuli musiro kadde otawo lupya kyengambye nti ekyenjawulo nti omukulembeze gwe tulina si munywevu kuba njagala kutegeeza muganda wange nti abaguzi b'emmwanyi balina ssente balina amaanyi ate we bava wanywevu headquarters e Boni e London e Singapore balina amaanyi balina ssente boddayo mu gyekyendola nti omukulembeze ffe bamuteekangako akazito y'omu ku abo abakulembeze abaanafuwa ne bakkiriza okukuba ekonomi yaabwe ekigo ne bakkiriza abazungu ne bayiika wano ne batwala buli ketwalina kyova olaba nti public transport waffe temuli telecommunication companies zaffe z'abazungu banka z'abazungu abatunda emmwanyi kati 10 babazungu mining bazungu tutunda gold naye buga nti ffe mu gold reserves zaffe teri wadde kabbaaka mu bwe kati omanya nti egy'ekyenda Museveni omu ku bakulembeza abataalaga maanyi muga nti waayi abantu benkulemberanga nga balina eddaali batannatuukako tusooke tubaleke bakole ensobi bayige omukisa gwe Bannayuganda nti yagubawa kati Museveni akyali mu luupu eyo nti abamuteeka akasito bakyakamuteeka goyinza okwewunya nti juzi wano omanyi banka zajja ne zitwetooloola abantu ne batandika okuddukira mu saako abantu nga tebakyewolamu era kaifeera katuleetera obuzibu kubanga yajja ne yeewaanaawo nti wazalendo yamuwola essente nnyingi nnyo kati IMF eri kuteeka etadde akazito ku Bank of Uganda bateeka omusolo ku saakos kubanga akatale ka banka kagenda kajjenjebukanga abantu bagaa nti banka eno okumpa looni kwa 40% ngenda kukola ki niwe ogimpa ku 10% ngenda kukola ki kati nga twaddukira mu saako kati saako IMF yasabye story yakolebwa emabega enduuza nga oyinza kuba emyezi ng'esatu yakolewa Daily Monitor ng'eraga nti IMF egamba Bank of Uganda saako musiteeka omusolo kati bw'ositeekako omusolo gwe baba balina okugusasula londi yadde bagabira ku 3-5 nga gana tetukyasula gano bakola ki kubanga tukyali mu buwambe kati nze ntandise okulowooza nti abawayiza Museveni okubeera nga yali okwavuwaza Bannayuganda kiyinza okuba ekituufu naye evidence yakyo nzibu naye kye tutalinaako kubuusabuusa nti Museveni mukulembeze munafu naddala bw'aba atunudde mu bazungu nti
nti abazungu baleka bamutaddeko akazito. Kakati Dr. Serunkuma bw'otunuulira Uganda yaffe nga bw'etambula n'ebino tubyogedde NRM yeringa emaliridde okusinziira ku maloboozi ge twatandise nago bwe tutandika programu eno. Olaba nga singa abalimi bakkiriza gavumenti yo negenda maaso n'okugyawo UCDA bo ne beekolera ekitongole kyabwe eky'abalimi nekikola emirimu UCDA gyebadde. Kakati awo ngenda okunyumiza emboozi ya Yuvani kubanga abakulu bayogedde ku Yuvani naye nga ndowooza bombi bali ku side. Sekala yatuwandiikira ekitabo. Sekala yawandiika ekitabo kya Yuvani. Weekiri banne mukisome. Vanilla. Yawandiika ekitabo biography yagiwandiika niyo mulimu section ku Vanilla kubanga yali makkati awo. Ekiruwa kyajja mu Vanilla nti balina Yuvani, Uganda Vanilla Association bwekityo. Abalimi b'emmwanyi n'abazisuubula nga bakulembeddwa mu Yuvani basaba gavumenti ebawe etteeka emmwanyi Vanilla bwafuuka obuttutumu. Basaba gavumenti ebawe etteeka erikola nga UCDA eriremesa abasuubuzi abayiika mu kintu ne bakyonoona kubanga Yuvani yakolanga ekintu bwekiti ng'eyinza okugamba nti kakati gw'olime Vanilla naye tannakula tomutunda olina kizibu ki njagala school fees omwana mulwadde nga bakuwa ssente tebakuwoze ssente bakuwadde ssente omalize ekizibu kyo oleme kutunda Vanilla kakati ng'egye wataali tteeka bakulembeze ba gavumenti yono balabye akatale ka Vanilla kakola ki nga bajja bagga nti Vanilla tumwagala ntannakula nkyafe tumwagala tulaba atuuse ngoga newa bampaddeyo akasente nsobole omukuma alemu okukula nti bakuwadde meka nti $5 million ziizo zimuddizeeyo nga bamugula kati akatale ka Vanilla kagenda okugwa wano nti batandika okugula Vanilla nga muto mubisi abamuteekamu obukyafu. Yuvani neesaba gavumenti ya Uganda nebawe etteeka n'abasirikale abamanya nti ono omuguzi twamulayisensinga yekka yagula nga UCDA bwekola etteeka eryo gavumenti ya Uganda erigimma enakati eririiwo akatale ne kayingirwamu abaluvu ne bakoonoona abaguzi ba Vanilla batekoga nti Vanilla we Uganda kasasiro kati ate mu kaseera ako ne tufuna industry of manufacture bakawo ka Vanilla ako nga kakolebwa okuva mu makolero kati nga competitiveness yaffe ekendedde kwajjukira amataba gaali galumba Madagascar yali esinga okuleeta Vanilla akatale ako we kaalinyira ennyaka e Uganda Vanilla we Madagascar yali nga gundi yonna amataba gagimuyitamu nga wano wokkawo omujje kati gwali mukisa gwaffe onyweza akatale ebbeewe yalinnya ennyo nga tewali tteeka lifuga basuubuzi Vanilla kwekugwa. Kakati kanzingako nyanukula ekibuuzo nti bw'ŋŋamba nti abalimi b'emmwanyi bayinza okugaba bateekewo ekitebire ekyabwe era bagenda kufuna obuzibu bwa Vanilla nti olina okufuna etteeka n'obukuumi kati kwa UCDA ekyekola nti teri mmwanyi efuma Uganda okulaka ina stampu ya UCDA kati eki kiri mu tteeka tosobola kitondawo butonzi kati ate jjukira eggula emmwanyi weesigwa nti emmwanyi eva e Uganda nungi kati obwesigwa obuzimbirwa ebbanga kati bwebanga gavumenti ekuwadde stampu tekuwadde etteeka obwesigwa tebuzimbika. Njagala tukubire ku nsonga eno eya UCDA njagala kujjawo Honorable Emmanuel Dombo ebigambo by'omukenkufu obiwulidde naawe ebigambo byo nga okubira ku nsonga eno sebo njagala kwebaza mwami Serunkuma manyi bw'oleeta abayivu ate nga bamanyi abawuliriza baganyulwa naffe abazze ku pano tubeeramu bye tuyiga kale si muwana buwanyi naye mmanyi nti n'abali eyo ababadde muwuliriza mulabye enjawulo eriwo wakati wa ddyo wange ne kkono naye omusajja wabujji kubanga mwami Serunkuma talina biboozi abagambye naye kyatabagambye abagandi mwami Museveni munafu nedda obunafu obwo akozesa kigambo bunafu kituufu tategeeza nti amazima go geetaagibwa myaka gy'ekyenda twali banafu ng'eggwanga kubanga mwami Museveni bwe yawambira gavumenti buli kimu kye tukozesa wano mu ggwanga kyali kiva bweru nga sukaali ava bweru sabbuuni ava bweru soda ava bweru nga n'abakubi b'ebifaananyi
zinakola embaga mu 87 omwami n'akuba firimu n'agenda Nairobi okujooza n'okutuusa kati yabulirayo era sirina ekifaananyi kyange kyambaga kubanga n'okwoza ebifaananyi ebikubiddwa babikoleranga Nairobi bwe bwali obunafu bwaffe kaakati ng'omukulembeze alengera ewala n'aga nti tukole tutya twesibe ku baasi mnaziddukanya mutya atugulewo akatale n'aga nti katukkirize abalina sente zaabwe bajje basuubule n'aggulawo amasomero n'aga nti muleke abantu bazimba amasomero gavumenti yandibadde gazimba naye sente tetulina zi university n'aga nti ne university zeyongere tunabeera ne university emu badokita tunaafuna batumala sebo okwo kukwali okulengera ewala kwe mbadde ngamba kati bwe yalengera ewala n'akkiriza abalina ensimbi ne bayingira bo ne babaako ne byatukozesa birina ebizibu bye bireeta kubanga tunuulira ebyamasomero abantu bagafudde kyakusobola banyigiriza abazadde naye naawe tugenda kutuukawo tulongooseewo naye nga bo bayamba gavumenti okuteekawo embeera kati ebintu mu international trade Uganda etandise okuvuganya mu regioni Bannakenya batandise okukaaba bwe tutwala amata bagamba nti mutundireyo amata gammwe naye kano kankambabulire kana kasemba ku Museveni obutategereke kaabwe we buli obutategereke kaabwe abantu bamutegeera naafe olumu tetumutegeera Mwami Museveni we twali mu parliament nga wano enjala ejja ngawaffe tuli mu makasooli nga Bannakenya bayingiridde Misiri bagula kasooli bamwanika ku nguudo eyo ne batwala e Kenya wano Batanzania baleeta omuceere gusudde ogwewaffe ze nva Butalejja tulima muceere twayungula ejje ne tugende wa Mwami Museveni mu office mu State House ne tumugamba nti naye kyali badde kirungi boda tugigale kubanga Bannakenya bagenda kutulumya enjala yatugamba nti that is rubbish yagamba nti okujjako Bannakenya kyali badde kibayamba okubuulira bannansi bongere okulima kubanga banayongera okulima akatala okujja kafuna natugamba nti bwe tunagala boda tujja kukola muno artificial scarcity katubere ne babloka nga abantu bakola mu bikajjo ebusoga wano muceere yatubuuza nti lwaki Bannayuganda bagula omuceere ogw'ebbeeyi eyawagula okuva e Butalejja so nga ate bayinzi balidde ogw'ebbeeyi tono okuva e Tanzania twagala kukola East Africa muleke omuceere gwe Tanzania gujje bbeeyi eke Bannayuganda bali omuceere ogw'ebbeeyi tegerekeka mwabe Butalejja bwe mmanga muproducing omuceere ku bbeeyi eyawaggulu mugende mulime ekirala kakati Mwami Museveni tajja wano kusanyusa busanyusa ajja kukola ekyo ekirengera ewala ne kizimba eggwanga ne kizimba East Africa kubanga abantu bakwewuunya gwe teweewuunya muntu agenda e Congo n'azimba enguudo ng'ezeewuwa enfu nakyo kyewuunyisa munna nti Museveni yeewuunyisa atula ne president ne juzi yatudde nabo naye bwe twali tula naye nga tumubuuza yabuuza nti e Congo bani abasinga okutundayo ebintu era ebintu ebiva mu sente ezo wano omusaala bani abagufuna si baana bammwe omusolo bwe tujja ku kampuni ezitunda e Congo kati bwe tuteekayo amakubo ebintu byaffe ne bigenda natubuuza nti gwolooza abayindi abazungu we bajja okuleeta leerwe baali batwagala nnyo titutambule baali banonye byamaguzi baali batambuza byamaguzi byabwe naffe katukola amakubo nsabaterezeemu abazungu bajja wano ne bazimba leebe nga babba anti kati naawe tugambe nti naffe Congo tubba golodi yensonga lwaki tukola ki tuteekayo amakuba sebo enteesa eyo olaba efaanana neyaserukuuma yenjawulo gyenkugambye nti bw'obanga oleeta abantu toleeta abantu baleeta bibooziboozi naye leeta abakenkufu abawuliriza babeeremu ne kyebayiga sebo ojagala okufundikira nti effe ekino kye kyakawa twakimala ekya UCDA era kyovudde olaba nti eggulo bwe twabadde egomba tekyabadde na ku programu kubanga kyo kyaggwanga tuli mu kokasi ya parliament omwezi oguwedde era n'ekyokugenda egomba kyasalirwawo kuwulu kubanga Mwami Museveni kitutwaza abantu egomba yasooka kutwala kabineti n'olukiiko olufuzi olw'NRM olwa Central Executive Committee ng'agamba nti mujje ngende mbalage nga bwe nkyusiza ekitundu ky'eggomba
mmwe ng'abakulembeze buli muntu asobola okubeera ekyokulabirako ewammwe gye muli n'atutwala kubanga tutwala eri abalimi ne tusinkana abalimi b'emmwanyi ne tusinkana abalunzi n'abantu babeeku bye bakola era ensonga yokka gye yayogeddeko olw'eggulo ku nsonga ya UCDA oba y'emmwanyi kyamaani w'ekitundu yeemulugunyiza n'aga nti ab'opposition bali kuno balimba abantu ng'ono wabadde ayogera nga boogera ebibooziboozi naye ababaka b'NRM basirise kubanga amazima wegali obanga babaka b'NRM teboogera batuyite efe abalimi oba batudde emmwanyi kubanga ekintu ekikulu mu mwanyi kino bakole ekintu Katikkiro kye yagamba abantu yagamba nti mmwe abalimi mugende mu maaso mukole ki mulime emmwanyi tulaba anagikwatako kale tuyanza nnyo tuyanzega omulungi atulaba ku NTV program ebigambo tebitta ensonga y'emmwanyi etutwaliriza obudde bubadde buwanvu nnyo naye abantu bayinza okulowooza nti gye tugenda okwogerako yokka naye nga si kyekintu kyokka kyokka ekiyingiziddwamu ebyobufuzi bw'otunuulira Hassan Kirumira mu palamenti eyo gy'oli waliwo ensonga ey'enguzi emabegakaawo nga olutalo lwatandikira ku mutimbagano ng'abantu bagamba nti mu palamenti waliyo okusaasaanya obubi ssente z'omuwi w'omusolo n'abantu ne kitambula ne kivaamu ne march to palamenti abantu nga baagala okwekalakaasiza wabweru wa palamenti okulaga obutali bumativu bwabwe ku ngeri ssente gye zisaasaanyizibwamu mu palamenti naye era gye byaggweera ng'era amaloboozi ag'ebyobufuzi gavuddeyo nti ne tulekerera ensonga y'enguzi ne tugamba nti abo abali emabega waabo baleese ekyo lwakubanga palamenti yayise etteeka erikwata ku bisiyaga kwegamba buli kintu kyonna 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 ekiba kizze tulekerera ekyo ekibeera kikirimu twandibale tugamba nti naye yo palamenti esaasaanya etya ssente ani agirondoola ebyo byonna debate tetwagigendamu twagenda ku nsonga ki ndala lwaki ebintu bino bibeera bwe bityo honorable gavumenti eri mu buyinza nimba balimba nnyo era be bakulembera propaganda nja kuwa ekyokulabirako emu ku nsonga lwaki bategeeza eggwanga lwaki bakola rationalization eno balimba bannayuganda twagala kukendeeza ku nsaasaanya ya gavumenti naye dokita akijjeyo bulungi agambye kino ekibiina kye baagala okurationalizinga tekiina effect yonna ku consolidated fund oba ku ssente z'eggwanga wabula ate kyekiyingizaayo ssente oba oli awo ne kijjayo katono kakiba kitegeeza nti ekitongole ekireetera gavumenti ssente tosobola kijjawo ng'olimba bannayuganda nti tukijjawo olw'okukendeeza okusaasaanya kw'eggwanga kitegeeza nti gavumenti waliwo ekintu kyetayagala kulaga bannayuganda mu lujjudde kibaliko neffe ng'abagoberera ebyobufuzi oba ng'abali mu bukulembeze tukimanyi bulungi ensonga ya figures ssente director wa UCDA we yabadde ayogera yategeeza nti UCDA mu financial year 2023-2024 bayingiza 1.14 billion US dollars. Sente ezo bw'ozikyusa n'ozizza mu za Uganda, that is 4.1 trillion. Sente ezo ziba nyingi nnyo. Bw'otuulira budget y'eggwanga sente ezo fraction y'ezo sente ziba sente nyingi. Kati sente ezo zibadde zijja nga zituukira ddala wansi mu bantu baffe era nga Dr. Wagambye ne bagula booda ne basereka amayumba gaabwe n'emmotoka ne bazigula. Kati olw'okuba nti gavumenti eraba waliwo bizinesi y'amaanyi nnyo ku nsonga y'emmwanyi y'ensonga lwaki balumye n'ogwa waggulu bagamba okufa n'obutanya bwa tugikola ki tujagala. Ekyo nno kikulaga obuluvu gavumenti bw'eyina nti senga nze mbadde omukulembeze eggwanga ne ntegeera nti mbadde neesibye ku PDM okugaggawaza abantu naye ate waliwo faster method y'abantu okugaggawaliramu ey'okulima emmwanyi. Nabadde ndowooza nti ate mba nakwenkaraginga abantu kulima mmwanyi such that bagaggawala. Naye ate bw'ojja n'ogamba nti njagala kubeera nga nteekawo emiziziko oba nzijjawo ekibadde kitambula obulungi nkiteeke ministry ya agriculture kuba ffenna tukimanyi bulungi nti ministries have incompetencies balina obunafu bwabwe nga bo. Ministries za Uganda tukimanyi bulungi zonna zirina obuki
obunafu bwazo kati ekitongole kino ekya UCDA kibadde soba nga bakola emirimu gyabwe bulungi mu bulambulukufu sewali nsonga lwaki okwata ekitongole ekirungi kibadde kiddukanyizibwa obulungi n'okiteeka wansi wa ministry ffenna gye tumanyi nti erina obunafu bwayo okuggyako ng'olina ekigendererwa ekigazi bannayuganda kibatakola ki kibatalaba ensonga zino tuba tuzoogerako era kyova olaba zibanyiiza nze seewunyiza nnyo mwami Ddombo kunyiiga kutandika na kuvuma palamenti nti abalyo si batuufu naye ng'ate abasinga obungi baabwe era abaavuma tavuma b'opposition abadde avuma ababaka b'NRM kuba ensonga eno yeetaaga omuntu yenna alisobo ogitunuulire mu bulambulukufu bwayo ddala ekigendererwa ky'eggwanga kubeera nga tuzuukusa bannayuganda tugaggawale fact director oyo managing director wa UCDA even made forecast nakama nti mu 2030 tujja kuba sente zino tuzikubisizaamu bwe tuti ng'akulaga nti gye balaga balabayo nga UCDA gye balaga balabayo ng'abalimi nga Uganda mwaka gwa 2023 kijja kuba kirala nnyo oba kirala mukko naye olw'okuba nti bo embeera gye balimu kaakati yakubeera nga bafufuttaza ekintu ekyo boolyawo balina ebigenero waliwo ne factory gye bagudde entuŋŋamu wagiwulirako ogimanyi nalabye obutambi obwadde butambula ku social media kati bw'oggulawo factory entuŋŋamu etali wadde neyiika z'emmwanyi n'abali n'ebitongole ne Farmers Association ab'emmwanyi naye ogamba nti factory egenda okubeera nga processing emmwanyi gitadde entuŋŋamu naye emmwanyi ngenda zigulanga Buganda zigule Bugisimu zitwale entuŋŋamu kikulaga nti waliwo ekigendererwa bannayuganda kitwagala babeere nga bazibula amaaso so ensonga zino tuzoogerako kubanga ge mazima gavumenti eri mu buyinza teyagala kuwuliriza mazima era tubyogerako babiyita biboozibozi nze nkuwadde figures in terms of money kye batunuulidde kaakati ye business eri mu coffee industry eddukanyizibwa UCDA and the moment they capture that bagenda kubeera nga bo bokka na bokka be bagirinako obuvunaanyizibwa to the disadvantage of the coffee farmers fwe tusirika ne kiyitawo tujja kubanga tulidde mu bantu baffe olukwe bw'otunuulira bill eyo coffee amendment bill section eziri contentious oba ezikontana ennyo zetuwakanya ziringa 3 esooka section 4 eyo egamba ku abolishinga nti bagirewo ddala UCDA kusaanyaawo kati ate section eddako section 5 bagamba nti bagikwate bagiteeke wansi wa Minister of Agriculture phasing out in 3 years kikulaga nti netteeka lyennyini likola ki libaleeta likontana awo nno ffe tugamba nti olw'okuba nti ekintu kino kyemuleeta oba oliawo temwakifumba bulungi musooke muddeyo mwetegereze mutuule mukkaanye bulungi mu kaseera kano biru eyo mugi withdrawing eveewo mulekeke nga UCDA ekola emirimu gyayo ku lw'abalimi b'emmwanyi ekyo tebaagala kukiwulira era ke kayisanyooke walabye mu palamenti ya Uganda naye nga bwe nabategeezezza ffe eyo palamenti giri mu kaseera tulimu era ttaamu yo ebeera bya myaka 5 bwe kiggwako abalonzi ne baddamu ne bakulenda emyaka emirala 5 gyegyo naye ebbanga lye tubeera mu palamenti eyo tuba tuvunaanyizibwako okubeera nga tukola ebintu ebigenda okubeera nga bigasa bannayuganda bannayuganda mbategeeza bwe twali eruweere waffe kati kamu south ew'obulenzi batugamba emmwanyi zaffe temuzikola ki temuzikwatako naye vision beara waabwe yakugamba nti nalima ekkonga enguudo olw'okubanga njagala kutundayo biki bintu ebintu ebyo tetubimanyi bye tutundayo ne bye tujjayo tetukola ki tebiri ku record tetumanyi revenues zetufuna mu bintu ebyo on record nga UCDA bwegambye nti tuleeta 1.14 billion US dollars kati bye tumanyi ntuleke tubirwanirire ku lwa Munnayuganda era Munnayuganda agenda kuba bikonde wadde nga naffe tubisobola naye tugenda kubeera nga tukozesa obwongo bwaffe okubeera nga tuwakanya ekiteeka ekyo kubanga kifu bwefufululu. Okay. Dokita, njagala kujjawo ensonga y'emmwanyi yokka si eyingiziddwamu ebyobufuzi kiki ekiri emabega w'ensonga ezo ezibeera zizze ng'olabanga eziri ku muntu wa bulijjo naye ebyobufuzi ne biziwamba. Simanyi
kyotegeeza bw'ogamba nti waliwo ensonga ezikwata ku muntu wa bulijjo ne ziwambibwa ebyobufuzi. Ekyokulabirako kyensoose okuwa naawe kankikuwe bwe twali emabega kaawo nga tulwanyisa enguzi ne pulezidenti alina ebigambo bingi byazze ayogera ku nguzi, abantu bwe baavayo ne bayingira mu lutalo olw'okulwanyisa enguzi ne batuuka n'okugamba nti katumakinge tu paalamenti tulage obutali bumativu bwaffe ku ngeri ssente z'omiwa omusolo gye zisaasaanyizibwa n'ebiwandiiko ne bitambula ku mitimbagano nga biraga ssente engeri gye zisaasaanyizibwa. Ebigambo bannabyabufuzi bye baayogera byavayo n'ekigamba nti abo mulabanga abali ku nguzi naye kye baliko waliwo bannabyabufuzi oba waliwo abantu ababakola ki abali mu kubakozesa abali emabega waabwe. Ne tuva ku dibeeti ey'okulwanyisa enguzi ne tudda ku tteeka paalamenti lyali eyisizza erya ebisiyaga n'abantu abaali bavuddeyo okwegatta ku lutalo pulezidenti lwe yali agambye nti abantu bamwegatteko okulwanyisa obuli bw'enguzi ne IG Jasiba ayogera ku tteeka erya Whistleblowers Act omuntu wabulijjo wasobola okwetaba mu lutalo lw'okulwanyisa enguzi. Ekyo ne tukivaako era abantu tebasobola na kugenda mu maaso, buli yavaayo yakwatibwanga ne tulabanga ebyobufuzi ebyali bikiwambye. Anti waliwo enjawulo gye tutera okukola ewulikika bulungi ng'ogyogera owulikika ng'omutegeevu bw'ogaa nti waliwo enjawulo wakati w'ebintu ebiri technical n'ebiri political. Kiwulikika bulungi naye ng'enjawulo si nnene nti ebiseera ebisinga ekintu ekiri technical kyennyini ekyekikugu kiri political. Nti facts kye tuyita ekituufu tekyennyonnyola. Bw'otandika okyogerako olutandisa okwogera ebyobufuzi bw'ogaa nti okuva notuuka e Nairobi ziri kilomita tugeze 250 oyogedde byabufuzi naye nga kiri scientific kubanga bw'ona kyogero oyinza okubeera nga mu kukyogera okakasa 250 naye ng'oyagala tulemesa kuvuga mmotoka zitwala Dar es Salaam wega tugenda Nairobi kano ganti Dar es Salaam ziri 10 wano kwe kumpi olero yingide tereni ebyobufuzi kugatutera okukola enjawulo kati nga waliwo twogerera bwe twogera ku mwanyi tugezaako okuinsistinga nti twogere issues twogere technicalities sente mmeka kyekikola abaguzi bali batya UCDRS mmeka ebiwe bityo ne tuwangaalira ete muganda wange tuli mu byabufuzi proper. Kati saagala kukakkanya enjawulo eyo weeri tutera okukuliriza ne twerabira we twatandikira enyo wali political tutera okukola enjawulo tugenda n'ekyo nti tuli mu byabufuzi ebyobufuzi bennyini biri technical. Kati bwe twogerera terenje tulimu yakuteeka kazito ku bantu ebyo byabufuzi. Nze nkugambye nti nga ow'ekitiibwa bwayongedde okukkaatiriza wallahi tugenda sulawo nga twogera ensonga ezi technical nti zikyakola makulu. Omukulu n'atugambye nti ekyemmwanyi kyawedde baakimaze era tebakyakyogera nabo abalimi ne bwe boogera kyawedde. Eyo violence gyayogeza eyo yabyabufuzi watudde wanywevu. Ffe tuli mu ntebe mujja kwemalamu nga mutubuulira nti nti mwavu nti technicalities zaweddeyo dda kubanga naye njagala nkuwaza okukozesa okujerega memori kubanga nze buli ayogedde mazima mangi nnyo naye alina olukonkolo ali gezaako tteekawo ankozesa okkuba oli olukonko tesilituufu nkikwewaza owedde violence gyayogeza ekyo kyawedde ninga ekugaya nti bo tebaagala tuwa bukugu bwa nsonga. Ffe tuli mu ntebe tujja kiisa ni waliwo akusonga kenjagadde okukkaatiriza tekannavayo naye tubadde nga abakeetolererako kye bayita amaanyi obukulembeze obw'amaanyi. Nze ekinnuma ku bukulembeze bwa Museveni nti amaanyi takoseza kuyamba bantu nti ba autocrats abakulembedde ensi endala nga ebintu bya demokrasi ebyokuteesa tebabikkiriza bakolera abantu bakozesa balaba demokrasiya nga
ekintu ekipaatiike ku ngeri gye balina otambuza eggwanga singa bakozesa amaanyi ago okulaakulanya abantu. Aba autocrats abasinga bagoba abazungu mu ekonome zaabwe, bagoba abagwira mu ekonome zaabwe, era bw'obamenya ojja kulanga bonna kibafiirako kukuuma basuubuzi bakozi productive yawo kange nga nkulu, bagoba abagwira mu bizinesi zeewaabwe. Mwami Dombaze n'ayogera nti omukulembeze gw'eggwanga yayagala nti omuceere gujje okuva e Tanzania oguli cheap. Abantu n'Uganda olina okulya omuceere gwa bbeeyi kuva Butalejja. Akabi akakirimu nti olina okusooka okutegeera nti Abatanzania baatuuka ku ddaala ki okubeera nga balina omuceere mungi nga guli cheap basobola okugutunza ebweru. Ki ekireta okubeera nti omuceere oguva e Butalejja gwa buseere? Mbeera mwe bawangaalira nti e Dar es Salaam eryo kye bayita sharecropping, balina ujama policy nti abantu balina gye bayambibwa nga bayambibwa gavumenti okulinnyisa obungi bw'omuceere gwe balima, nti bagufulumya buli eggwanga guba na bbeeyi ya wansi. Eyo nkola ya gavumenti. Nti ne Museveni kyalina naye kye baasooka okukola Abatanzania okuza omuceere gwabwe otuuka awo, baasooka kugala booda, tetwagala muceere guva bweru. Era Abatanzania bakitulazeeko emabega awo. Amerika yagala nnyo bbawo omuceere, ebbawo essente z'omuceere nti bazitwale mu masomero. Atanzania bagambye Amerika nti bw'oba oyagala tuwa omuceere okuteeka mu masomero, leeta essente ogugule wano. Teweeteeka muceere mu bikontayina gujja gy'ogujja gukola ki? Oguleetawo. Oyagala nnyo tuwa essente, jangu ogugule wano. Kati mugamba Amerika ejje egugule awo, kitegeeza abalimi b'e Tanzania bagenda kwongera olima omuceere kubanga waliwo omuguzi azze ng'agenda gugula ate agugabaawo. Kati ekyakabi kya Museveni nti talwanira muntu wa bulijjo kusooka mumutaasa ku kuyiika kw'ebintu ebiva ebweru ebijja nga ebbeeyi ya wansi. Nti omuntu wa bulijjo tasooka mukuuma alinnyise production ye, kubanga economy zithriving ku production not consumption. Kati se bw'abanga fokasi ye nti bali omuceere ogw'ebbeeyi ya wansi consumption, nga tasoose kuyamba mulimu w'obutalejja muggalire w'akatale akajja okujja wano kamulemesa okuproducinga omulimu w'obutalejja asobola okubeera nga alina omuceere mungi. Nti bw'onaaleeta Omutanzania alina omuceere naye omungi nga ne w'obutalejja bbeeyi eri etya. Kati kyekinnuma ku bukulembeze bw'omukulembeze waffe nti amaanyi gano nga Dombo gayogeza oga nti ensonga yawedde tagasiza kukuuma omuntu wa bulijjo. Nti kirumamu nti amaanyi ago agakozesa ku privileginga muntu w'ebweru nga ono bwagambye nti olwana nnyo emwanyi z'epineti mugwira. Omusajja juzo ne yatuswaza yazimba eddwaliro eby'ebitanda 6 biliyoni 1, ffe twakuwa pineti biliyoni 7 ali ku musingi. Nti Museveni amaanyi ago singa nze kinnuma nze ndowooza abantu bawayiza Museveni nti afa nnyo ku famire ye. Ni mwana watunze kinnuma nti Museveni ne famire ye tagifaako, n'emikwano gye abamuli okumpi nabo talina kikwata. Oyinza kumala myaka 4 mu bukulembeze bw'eggwanga, emyaka 4 toyinaayo akuli kumpi ayina banka, toyinaayo akuli kumpi myaka 4 ayina telekomu, ebintu ebimu essente zibayita essente. Toyinaayo akuli kumpi nti mu 10 abasobola emmwanyi mu myaka 3 mabega Mwali. Toyinaayo munno bannaabo muli okwo balina buduuka otunda masimu bali ku boodi bwa MTN. Mu myaka 4 tuyinza nga nti myaka 4 mikwano gy'abakuli okumpi kibalina ekyamaanyi ennyo nti basoma bajeti y'eggwanga n'omusala gwe bagusomera ku bajeti y'eggwanga. Kibalina ekyakabi ennyo leadership mu bintu bya gavumenti, mikwano gy'abakuli okumpi ab'eŋŋanda gwandigee nti mu myaka 7 babadde basobola emmwanyi. Abasooka 5 bantu b'entuŋŋamo. Niraba n'abazimba factory entuŋŋamo nabo basabiriza sente za wa musolo n'abawaayo biliyoni 38 n'abawaayo $3 miliyoni 3 nti myaka 4 gy'omaze mu ntebe n'abakuli okumpi toyinayo gujinoga nti oyo omusajja alina essente. Vakuba n'abalina access ku busente bwa gavumenti nti oyo omusajja alina essente, nti gavumenti eno n'emala egwa tujja sigala nga tumwagala. Nti gavumenti dako teyinza kukeera kumanyiraga nti oyo tumuggalewo.
Katonza kera ku machago government ganti abuse nyiziza nnyo njigeddewo. Tonza kera ganti MTN nyiziza nnyo njigeddewo kubanga abantu bangi bakozesa eki mu mikwano gya Museveni egimuli okumpita waliwo. Go ojjukira wani mabega nyina kuzinga ku kwene ensonga. Nti list y'abajenje busa abaweddemu ensimbi abasabiza gavumenti mu omusola abeerenga abawaayo kasente betulaba betubadde tumanyi bulijjo nga kampuni ez'amaanyi naye baakolamu naye baaba bali bubi kati bijje mukwano gya Museveni. Njagala kujjawo Honorable Emmanuel Lumaladdombo lwaki mwogeza maanyi nga mulabye nti abalimi naye banaayogera kino kyaggwadda omwivu asigala mwivu era obwivu tebabwogerera. Abaana b'ennaku zino abaasoma agamba I have a degree, I have a master's degree naye ng'ebimuvaamu tebirabika. Kakati Mwami Sserunkuuma ono Mwami Sserunkuuma ono abantu bazze bakugamba nti Mwami Museveni akola kino ayonoonye eggwanga agaggawaziza abeewaabwe. Owulidde Mwami Sserunkuuma byakugambye? muwulidde bulungi ekyo Mwami Museveni kyali era talimbye ayavuwaza abeewaabwe nti Mwami Museveni mu gavumenti ye mulimu ababbi naye babba buno bwakulya mulimu ebabbye naye lumu atugamba yabuuza na ababaka mu palamenti juzi ng'asoma bajeti naga nti bwensalawo okukwata ababbi nyinza okuba nga zinabeesebeere na muntu gwenkola naye oyo pulezidenti w'eggwanga ayogera amazima eri ensi ye. Tibano mulaba abaneetolodde enkola nabo bwe nga nti nkwate buli mubbi kwabo teri agenda kuwona oyo ye Mwami Museveni. Newunyiza omubaka ono atamanyi nti Mwami Jeza kampuni yani ey'amata Mulwana mugenzi Mulwana Mwami Mulwana juzi nagendayo njagala kulunda nte era nagenda kujeza nenjikyalira ndabe bwe babikola ate nendaba omutindo oguli wali muganda wange watu natambula natuuka wali nendaba n'ente zibafuuyira amazzi ng'ebbugumu lyeyongedde nenga nti guno si gwe mutindo ze gwenjagala kubanga ye ate levo gyakolerako ya waggulu naye nasangawo loole z'amata ezivudde Entungamo ezivudde Fort Portal ezivudde Kabaale nga zireesa amata ewa Jeza. Kati Mwami Jeza wabanga agula amata oba wamata wabanga atunda amata tayinza kugamba nti factory bagiteeka Embarara n'abajja amata Embarara ogalete wa Jeza Embarara balekayo factory naye banoonya ani abagula ebbeeyi ennungi. Kati ekya factory y'emmwanyi okubeera Entungamo si kikulu. Nammwe Abaganda mwogerere Abaganda bannammwe obanga gavumenti egaba sente lwaki eziwa pineti n'etaziwa Abaganda abazimba factory z'emmwanyi. Kye mwali badde mwogerako nga muli mu palamenti nyama kugamba nti obanga tuwadde pineti obanga tuwadde gundi naye kyagalanyi coffee factory bakyagalanyi tebayinza kwegatta ne Haji Nsamba n'abalala ne bagamba ne gavumenti bawe ensimbi nabo bakole kuno ekyuma ekyongeza omutindo gwa gundi company Ngwira ati ze mpulira linnya Ganda Ngwira siyawana ati kakati mpulira Haji Nsamba mu mmwanyi atugulira mu kampuni ki kubanga gemanya gensinga okuwulira bwe nali ati mwe temubogerera kakati bano mwifo kyokuvuma Mwami Museveni nga Mwami Museveni akwata sente aziwa pineti bwe mutuuka mu palamenti emboozi mugikyuse mugandi bw'oba obawa pineti ne bannayuganda beekolemu omulimu nabo tukole kitya tubawe bazimbe eggwanga lyabwe nabo basobole okusigalawo nga bagaggawadde. Information katono nnyo nti munnaye kyewuunyisa nti simanyi yayogerera pineti bw'ogamba onale bayogerera Ensamba ani yayogerera pineti ati pineti yagamba kyayagala okukola yavaawo pineti yava Italy. Italy yeggwanga erisinga okugula kuno emmwanyi number 1. Kakati nga Mwami Museveni ye amagezi agagalowooza era nga mmanyi nti kubanga ono ava Italy asobola okugamba ne Baitale banne naye kibakolera Italy okusumbula omutindo ogwo bakireete tukikolere kuno yeyali endowooza ye. Kati mwe ababaka mwali badde mwongerako ne muganda ye obanga pineti tumuwa ng'olwo juzi mwakoze bulungi bwe mwada omwami agenda okukola
eddagala magoola muna Uganda kikola bulungi naye ne mu Buganda mulimu abantu abalina bye bakoze nabo mubalowoozeeko bino gye muli eyo muveeyo kubanga factory webeera tekosa mwami oyo kugambe mwami wajjeza mwami mulwana ye bwazimba wano amata gagula tegava mu Buganda amata gava mu Uganda era abantu abamuguza amata basanyufu tiyateekawo factory basobola okulunda ente zaabwe ne bamuleetera amata naye akasembayo ka information kaleete kakati kinjagadde okugamba ti amazima ago getaagiwa obubi mu Uganda mwebuli corruption weeri kubanga obuliriza mukyala Betty Kamya ne mu parliament naliyo ng'olumu olaba ebikolebwa mu gavumenti omuntu ne bamuwa project n'alya project ennamba naye neewuunya tulina auditor general's office omulimu gwayo gwali badde gwa kukwata babbi naye ogenda n'otuuka mu parliament obubbi obupya obugenda bujjawo ze buno kambwogere abantu tebaagala kubwogera naye nze kambwogereko nti ebitongole bya gavumenti ebisinga baba binoonyerezaako mu local government accounts public accounts committee okunoonyereza kuyita eyo naye nga bw'otabeera na mukulembeze wa bitongole ebyo nga muntu mulamu amaliridde awo obubbi obugenda okwekusika mu bitongole ebyo tebusoboka ojja okyazeeko wano omukyala bamuyita mukyala si Kiraso bamuyita Alaso yali chairperson wa public accounts committee Alice Alaso ekitongole ekimu ekya gavumenti kyali kikoze ebyambyone ne bajja mu parliament bamuleetera obukadde 200 omukyala Alaso n'abugaana era n'atuyita kubanga yampita nga agenda kusinkana abantu bano mbeerewo naye nga yeeyiga omukyala omulokole sente ezo n'azigaana era n'abagamba nti mujje mu kakiiko era abantu abo twamaliriza nga bakozeko lipoota mu palamenti olw'ekintu ekyo kati abantu awo ababaka abakulira obutongole obukiiko obwo waliwo omubaka gwe basanga n'ekikutiya kya ssente sigenda kwogera manya kubanga si evidence n'agamba nti natuuza ettaka naye nga ng'olaba osobola tubulira ekibiina mwe yali ava zaagala kugendayo kubanga obukiiko bwonna obukola emirimu egyo buli mu opposition kati mu palamenti omwo kino njagala nkikubuulire Mwami Kyagulanyi yagamba abantu timwebereremu Abannayuganda we balitegeera nti abantu bakozesa nga balina bye banoonya bwe bamala okutuuka ne beekolera ku byabwe balyebereramu olwo bwe banga balonda ne balonda abo be basaanidde okubaweereza n'okola ebyo bye babeera nabyo kubanga Mwami Kyagulanyi yagamba abantu nti mwebereremu naye genda babaka olabe wegutuuka mu kugabana beegalira nabe NRM ne bakkaanya biki banaafuna era bino byatuuka ku muto wange yali loopu tewali yali abimanyi nti biyinza n'okubeerayo tibayinza okwegalira ne bakkaanya nti tutemeteme bwe tuki n'ababaka ba palamenti we bakola naye nze mbasaba nti nga mutematema okugabana muberereewo ku lw'abantu ababalonda okulaba nti ebigendeera byabwe bituukirira naye ffe tetukozesa lyanyi naye nga gavumenti yaweewa obuyinza bwe balondebwa ne tubalaga manifesto okukyusa obulamu bw'abantu tusuubira nti etteeka lino lireeteddwa lirigenda okukyusa obulamu bw'abantu nga bwe twaleeta erya UCDA ng'abantu tebakimanyi kale tweyanzege tugende mu bubaka bwabo bannaffe abayise ku mukutu gwaffe gwa WhatsApp nga baweereza obubaka ono agambye nti Mr. Annual, my name is Chiria from Butaleja. Coffee processing plant has been constructed in Tungamo. Why not in Bugisu or Buganda, the coffee growing areas? Number 2, in Butaleja, government chased us from growing rice in swamps, yet foreigners are growing rice in Irwera. So taking UCDA to the ministry is in bad faith. Kale katufuneyo omulala agamba nze Muwanguzi Fred mwebale kuweereza nsaba Mwami Dombo atuwe ensonga 3 lwaki UCDA baagala eveewo nga bannyini mwanyi bo bajagala. Kale Muwanguzi webale
I'm Sechito Yunus from Chiwatule. I'm sure whoever is supporting Museveni to destroy coffee like he did to other cash crops because of his position in NRM is not only bampeye endala nonedda Sechito lulimi luwabye nnyo olimba. Morning to you, Annual. A lot of politics is within issue and government has no will of allowing Ugandans to develop because poor people are easy to rule, most especially leaders who don't want to leave power like ours. Amyona tumwe kwatse bweyogerere. I don't know where NRM is taking our country. Thanks, Mr. Serunkuma. Tutadeko linnya. Tukoze sibulungi. Tubeera tuwegala linnya ne tulimanya. Katufuneyo. Omulala agamba nkulamusiza nnyo Mwami Katamba wamu n'abakulu abo naddala Mwami Yusufu oyo ne lwaki gavumenti terima mmwanyizaayo n'eziguza gweyagala owaayo neteesiba nnyo kukulowooleza z'Abannayuganda Kaddu Musa wano e Busikiri. Kale katufuneyo ndowooza omu. This is Abdallah listening in from Qatar. Every sector. Bamujeo speed. Hell there, nze ndowooza gavumenti wamu n'abalimi n'abakugu batuule wamu basale amagezi UCDA esigale nga yeetengeredde wabula gavumenti Chaze Farouk erutembe. Kale mwebale nnyo mwebalire ddala mwenna abateeseza katufune ebigambo by'abakulu bano ebisembayo mu ddakiika 5 ndowooza buli omu ajja kukozesaako eddakiika eneebeeremwemu tusibule tuve wano. Nja kutandika naawe Honorable Kirumira. Messages awo okuva ku mutimbagano Munnayuganda agambye nti gavumenti yaffe esoosoozanya abagwira nereka bannansi era ne Mwami Dombo yakyogeddeko nga bwe bagula omuceere okuva e Tanzania gujje gwa outcompeting Bannayuganda abalimu omuceere. Ffe nga abali mu gavumenti owulira engombe egamba buy Uganda build Uganda. Ekyo nno kiba kikontanira ddala ne bibakola. Kiragira ddala obulimba gavumenti bwekola ku nsonga eno. Ekirala yayogedde ku linnya erinnumye eryansamba. Ffe twakulira Aji Nsamba oyo omu ku bantu abaali abakulu nnyo yoyo teri mulala mu mmwanyi naye yasaanawo bw'atyo naggwerera gavumenti etunula bweti obuulyawo nga bongeramu ne kasupu asaanewo mangu. Gavumenti yemu yegamba nti ate katufunye peneti wakabi nnyo abamuyitala alina connections nnyingi agenda kubeera nga asitula omutindo gw'emmwanyi. Kikulaga nti gavumenti bannansi tebafaako wabula ate esoosoza nnyo abagwira. Bangi Bannayuganda bavuddeyo ne bakola bizinesi waliwo ne yali atandise okukola TV oba radio yali ani Sembuule olina yasaanawo bw'atyo naye nga gavumenti ekola ki eraba. Kati kiba kizibu nnyo kujja konvinsinga abantu nga nze nti eno gavumenti eyagala nnyo bannansi y'ensonga lwaki twagala bajjako emmwanyi zammwe tuzikwase abagwira betumanyi obulungi ba peneti ne Chinese manufacturing company olw'okuba tubaagala nnyo. Obwo ndaba nga bulimba bulyake bubbi bwetusobola kubeera nga tugumiikiriza. Kisembayo ffe nga Buganda caucus twasazeewo tukwatagane ne caucus endala Bugisu n'abava mu Ankole abakkiririza mu UCDA okusalawo